Gasimbagane Ne Bannamawulire wano ku Radio Simba. Peter Kibazo mu studios ogikwanjulira suzeeyo otya ampuliriza eyakoze olwaleero weebale wonna w'osinziira otuwuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bw'otyo. Peter Kibazo n'embeera mu studios za Radio Simba okwanjulira program Gasimbagane Ne Bannamawulire. Nina Haruna Kanabi, nina Charles Rwomushana, nsuubira Aisha Kabanda ajja twegattako. Ampuliriza wonna w'osinziira okubeera ng'otuwulira tukwebaza okubeera ng'okola bw'otyo. Kale olibuuza abantu abatuwuliriza abaagalwa ate okusinga nnyo ab'emyoyo emirungi. Katonda w'amaanyi, Katonda wa kisa, tumusabe nnyo atukwatireko tuve mu kibi, emyoyo gyaffe gireme okuzikirira, ate atukwatireko atuwonye kino ekijja. Kuli kibazo nkyakureportingira ensi ekyalembeddewo okwonoona obutonde bw'ensi. Ndowooza biwulire byabadde Germany. Emigga gyayabise, abantu bafa. Germany ggwanga ly'amaanyi nnyo naye nga terina ngeri gye litaasa abantu baalyo nga kujjawo kubagamba mulinye ebizimbe. Katonda n'akwatako. So naawe nawooli n'abangi wooli naawe yingira mu lutalo luno olw'okukuuma obutonde bw'ensi. Tosuula kacupa ka plastic wonna w'osanze, tosuula bintu bya plastic mu mazzi. Kukozagana amazzi twagasangawo naffe tujje tugalekera abalijja. Ampuliriza Gasimbagane Ne Bannamawulire Kanabi. Njagala kulamusa ku batuwuliriza yonna gye muli n'okusaasira abo bonna bafiiriddwa abantu baabwe. Mukulu Kibazo nga ne wiiki eno ssebo naye nafiiriddwa muganda wange, afiiridde mu kkomera eyo, naye oluvannyuma omulambo ne baguzza ng'era nsonga za covid. Sukulu Rwomushana kintu kyoyogeddeko nti si Germany yokka naye mazzi gakulukuse paka ne gagenda ne Belgium. Newe bukeeredde ku makya nga bagamba oba abantu ndowooza nga2,000 n'okusoba unaccounted for. Naye nga basuubira nti mwabo kuba waliwo baalaze ennyumba yabadde erabirirwa balabiriramu abakadde, abo bonna tebasobola kuvaawo, amazzi gaabatwala. Naye nga mu bimu ku bibaddewo mu wiikendi Mukulu Kibazo ne mufe wano e Kaseese. Emigga 3 Miramba nagyo muli Nyamwamba, ndowooza ne Mabuku nagyo jazzeemu ne giwagulula. Emabega kaawo Mukulu Kibazo nafuna omukisa ne ŋŋendako e Kaseese mwezi guli oguwedde. Ne ntambulako Mabuku kye yakola guli ogwa Nyamwamba nti n'eddwaliro erya Kirembe oba wali oliwulira, wali otuuseeyoko erya Kirembe mbadde sirimanyi. Kirembe hospital lyaggweerawo ddala. N'obumu ku bu trading centers bwe walinga omanyi obwali mu kitundu ekyo bwonna omugga ne gukola ki. Naye nalina omwami weeyo ne mugammwe Nyamwamba mwamunyiiza naye tannaba era mutandise okuddamu musoomooza. Nene ku luno yakomyewo ate era nga muki mukambwe ennyo n'asikaawo wonna n'akola ki. So bwe twogera ku butonde bw'ensi Mukulu Rwomushana, ensonga eyo nkulu nnyo, tetusaanye kugisaagiramu kuba tugenza okuddayo olwaleero n'ensonga z'obulwadde eziriwo. Kati abantu ffenna tudduka tudda ku nsiko. Era Mwami Kibazo adde atunyumiza wano n'onsonyiwa okukola olugambo nti waliwo ayina omuti atuwadde Kibazo kyetukola wemuwira nga amaloboozi gaganye Kibazo naye era naye byatuwadde biva mu butonde bwansi kubanga ala tugaa nti abamu emiti kati bwe babagambye nti emiti giwonya ate bagenze kugitemawo gyonna. Naye nga bwe buzibu Mukulu Kibazo fe abamu kufa abalina ku bintu awaka ebimeramera abantu bajja emikoola by'emiyembe gy'emiti babikuunyuula ebiki batandise okutema kati the back ebibajjo ku muti kati emiti bagenda gitta. Era bwe buzibu obunene nnyo obuliwo ne ku bantu abalabirira ebibira baga nti abantu bagenda ne balumba ebyo ne bakalakata emiti ate okukakkana nga gikoze eki nga gikaze. So obutonde bw'ensi ndoza Mukulu Rwomushana nzikiriziganya naawe tubutunuulire. Maybe abantu kukitegeera kati omuti guno gujjamu carbon dioxide mu bbanga. Carbon dioxide bwebeera omungi olwaza industries zino ereeta kye bayita global warming, ensi eyongera okubuguma. Naye ekizibu ekinene bwebuguma
wona we tuyina ice we tuyina tuita rubale this ice nga like the northern pole zona nga bola kumusoze gwenzolya wagulu waliyo wa freezing waliyo ice kate yonna it melts esanyuka kate nefuuka amazzi negeyongera naye ekizibu kye tulina ate gwe tulinayo omukubo wano mugaba kibazo bano abantu abatunuulira buli kintu nga bakitunuulira mu bizinensi nti wolekawo emiti osobola okuteekawo ennyumba nga ziizo nongerawo oti nze kanabi ate okwawukana n'abalala nze ndi biliva nti buli akola waakola yandibadde asimba emiti yandibadde green tumwetaaga naye ekizibu kye tuyina naye si kusimba busimbi waliwo n'ebintu tulina kukwatako nti n'aba kuno baali mu okuprotectinga kuba ensi yejja kutambula buli lwokola asphalt ono tamaka n'ozimba kilomita 100 eza tamaka kitegeeza nti ensi ogikumyeko omuliro awo wonna okumyewo omuliro eryali etteeka lya kuno eriremeddwa obulemu bwa ne gavumenti okugoberera nti buli contractor azimba oluguudo ayina kilomita z'emiti z'alina okuteekako ku luguudo okwo kwennyini ennaku zino ndabayooko I must say nina wendabyekoko nga batandise okuzimba naye ekizibu nti ate bwe bagisimba bwe bagisimba ku bbali w'oluguudo mu trading centers juzi nayise bayitayo ku lweggayaza mpereeru nga bwe bagisimba abesigiri we baateeka abasiika chapati n'abasiika empuuta kati omuti bagwokya nalaba ne ku lw'ennamugongo somewhere Namugongo abazimba Namugongo Seta Road olwo oluva Namugongo okutuuka Seta nalwo baali bagezezzaako bano balowooza nti babateereddeko shade bokyamyoke wakaliga nalwo bwerutyo ate egyo Sebaana yagirwanangako God bless you Sebaana ng'atambula personally nanga nti nange nakoze exercise nagenda nga agikebera gye basimba ku bbali those are things we can do as a country amawulire amalungi tewali kwegayirira nannyini nsi yeyingiriddewo bwete mwagala kukola kituufu mugenda kufa kyo kijja kujja kana bya mawulire weekend gulaga kibazo wali ku ewaabwe ku Uganda Management Institute mayi waliwo emiti mingi awo kikyaliwo miyitirivu ku bbali emirala olujja lwammwe lufaanana lutya kati awo nawe mwateeka anti tukozesa gino egiri green mwamukolaki mwamusendawo ne muyiwa cement naye ndooza kaweefuba abaddewo nzijukira Imam Kasozi myaka mitono emabege yalina campaign yali nene nnyo simanyi oba wali omukwawo ba beneficiary teyakuba ku miti yagabanya emiti abantu nga bakubiriza basimbe emiti egy'ebibala egyaki naye muneighborhood mwembeera eriye yagabye emiti simanyani agabira bugabizi bantu buli asobola bw'oba osimbye wabweru bw'oba osimbye mu lujja nene NFA National Water ebadde ne campaign ennaku zino sebo ne National Forest Authority naye egaba emiti egy'obwereere bw'oba olina w'osobola okusimba omuli n'egyo egy'eddagala nti osobola okugenda National Water ebadde egigaba era juzi baatuwaayo emiti ndooza 2 ekyennaku baŋŋamba nti ne be bagigabira tebaliiwo abantu tebagyagala abamu tebamanyi abalala oluusi tebalina we basimba naye n'ekirala tetukitutte ng'ekintu ekikulu kuba siraba lwaki n'amasomero gandibadde tegatwala miti ng'egyo n'amalwaliro n'abalala okubeera nkola naye kanabi ng'ogenda mawulire lyandibadde etteeka ayina public facility nze we nasomera primary school ng'abaana okulya ekyemisana tebatuula mu dining nga bwe bagenda wali ku ffumbiro ne basimba bwe bavaayo kusowaaniyo ng'ogenda mu kisiikirize ky'omuti ng'emiti gimala waliwo emiti egimala around the school bwe ntunulira St. Peter's ensamya ndooza bakyayina mingi ndooza giyinza okuba gikendereonoliranga bwe gyali naddala n'eri saidi eri kekereziya saidi eri but eno ejinjakaloli wali emiti I would want every public school bagiteekeko etteeka because headmaster wa public school ofumbisa nku okozesa butonde lwaki tosimba miti nawe ne bakujjuukirira okwo ekizibu nti kyemulina nti n'egyo gye musangawo ate babo boogamba abaaliiranga mu bisiikirize bwe mwayingira mu KCCA ne gino egyaliwo ne Kampala wakati gye mwasookerako
mbwe Mirandira simanyi gikola gitya genda wano ku junction ene kirira ku Entebbe road ng'ovudde Kampala road nga wali Aristoc je emiti egyali emiti egyali awo gyonna egyo emivule gyalagawa gyonna twagisendawo naye mukulu kibazo nga nyanguwa mawulire weekend sebo mpozi njagala kwongera kutegeeza kubatuwuliriza nti wiiki ejja ssebo tugenda kana bitunulira omuzindaalo abawuliriza abange tuli mu yidi bagamba tebakuwulira anti nyambadde ne masiki byo byompadde biyinza okuba nabyo nga tebiŋŋanya kwogera Rwomushana abadde ababuulidde tugenda mu yidi ssebo wiiki ejja era njagala kukubira mulanga basiramu bannange yonna gye muli nti ayina kyayina ogabireko ne munno mpola mpola nabbi waffe yatugamba sallallahu alaihi wasallam nti emmere ey'omu emala ababiri idi yeggwawo ne tugenda wasanasi oba naye ku luno onoogendayo tebakiriza kusala ebisolo eno ssebo yakusala bisolo naye malenga nti naye tekigaana sanasiyo bw'aba nga ayina kyayinayo n'akusibirako n'akuweereza. Mukulu kibazo wiiki egenza okugwako olunaku lw'eggulo akakiiko akakola ku byebigezo Uganda National Examination Board kafulumiza ebigezo ebyavudde mu kibiina ekyomusanvu naye nga mu byonna nze ebikulu bye nalabyemu nti abaana 7,000 egy'eggwanga bagenze mu ddaala lye bayita ungraded okugwira ddala nga tebafunyeeyo kantu konna nga balina okuddamu era ssebo wakakiiko katulaze nti abaana 8,000 bokka be bayitidde mu ddaala erisooka n'abalala 48,000 ndowooza bwegityawo ne bayitira mu ddaala eryokubiri nga ande baga nti n'amasomero agatali ga gavumenti gabadde gakola nnyo okusinga aga gavumenti naye ng'era bw'ogenda okulaba nti aga gavumenti ge gasinga obungi bw'ogeraageranya n'ago ag'abantu ba bulijjo. Ne batugamba era mu bantu we basinze okukwatira ebibuuzo baba balaze nti bayamba ku bayizi kaseese ne bo babadde bendera bagikutte abo ate mikwano gyo nnyo eyabo abakola ki era kyannumye nnyo kuba neewuunya lwaki ennaku gye balina nnyingi nga n'ennyamwamba amaze okubaddamu ate n'ebibuuzo byabwe ne babikola ki ne babikwatirayo aga nti bajja kumala kubyetegereza. Sebo mu kintu ekikulu ennyo kyabaddemu mukulu Onyango secretary wa kakiiko yadde ayogera nti si Onyango Dr. Njadijjuki n'agamba nti bwe babadde bakebera ebibuuzo bakizudde nti abaana bwe baba babuuzizza ebibuuzo nga birimu jjasa okuzza ebyo bye babagamba banguyirwa nnyo naye ate bwe babazza mu kukozesa ebyo bye babagamba babiteeke mu mbeera eriwo bakunnyonnyole nga basanga obuzibu bunene nnyo kyeyayise analysis nti eri 0 nti eri wansi ddala nnyo. Mukulu kibazo wiiki era egenza okuggwako nga ateeberezebwa omulala okuva kw'omu kwabo abaali bayagala okutemula Katumba era abatta ne muwala we n'eddereeva we nga nabo bamuleese mu kkooti naye era wiiki yemu ng'eraga nti n'abantu abalala bangi abakwatiddwa abakyala ab'eŋŋanda z'abantu abamu abo nga nabo tebamanyiddwako mayitire nabo bakyali mu makomera. Sebo ne balooya abasiraamu nabo ne bavaayo nga nti abange mukisusiza kubanga kirabika nti mulinga abagamba nti ffe abasiraamu ffe tukola kyandabadde kiro nnyo singa bavuddeyo babadde basiraamu maybe nga abakristo abakristaayo ne bavumirira kiri abasiraamu naye balina okweyogerako kitukakatako Sebo musiraamu muno ng'ali mu buzibu okumutaasa ne bayogera ku nsonga eyo. Mukulu kibazo era President Museveni ng'akola enkyukakyuka n'ataba muntu mubi nnyo n'aga nti Betty Kamya akomewo abeere Inspector General of Government oluvannyuma lw'okubeera minisita ate n'okuba nti nemuno bwe yajja mu kalulu
abeerubaga baga nti ogira olindako oli omu ku bo nno ne omukyala wangadya naye n'atwala ekyomugenzi medical gwa mwe yali akakiiko kati wetwogerera ndowooza tekuba kadde keeke ngalaga nti omanyi engeri gye tutalina ssentebe tetusobola kubaako kye tukola naye kati ssentebe waali mukyala wangadya nga yaliwo kaakati n'alonda ne ba permanent secretary seba abawerako mu bo nga mulimu abajaasi 2 yalonze nabo baddukanye emirimu n'abakyala ne beeyongera mu bifo beera nga simanyi Rwomushana ono yantera okubinnyonnyola obulungi ayagala kutegeera oba be basinga okuba beesimba oba bo si babbi nnyo oba si babbi nakyo kubanga kampeyini eriwo kaakati yaga kulwanyisa ensimbi y'omuwomusolo okulanga kyeyina okukola ekikola mukulu kibazo nga tuzze ku bulwadde buno obuliwo nsonga za covid zibaddeko n'ebintu bingi ekisookera ddala akakiiko kana ka parliament akateekebwawo kagenda ku ddwaliro embaala eyo ku referral hospital ne kasanga nga baganya eno minisita yali akabulidde nti eddwaliro baaliwo ambulance 8 bwe batuukayo director waayo n'aga nti ntayi nze nina ambulance 2 omukaaga guli luddawa nti abo batugamba 8 oguyina era guno guyina kubeera wano biki kati wiiki eno mwabaddemu nga tebaga nti akakiiko ka parliament ndoza kabitegeera bubi bwe baba bagamba 8 ate bo babitegeera bulala kati ne bisigalawo nimne ambulance etali mpiso nti ebuliraawo wakati awo zaali za Mbale hospital regional referral nga zirina okubeera nga gyeziri naye nga tezituuseeyo mukulu kibazeera n'eggwanga lya Norway naye ga nti bazaga nti bamasikini nga nti katubaweeyo nammwe eddoozi 28,000 15,600 eza AstraZeneca nga sijja kuba nga zituuka naye nga eggwanga lya Norway lyeri zituwadde mu ngeri emu era ssebo n'olutalo olulala ne lubalukawo katusuubire nti lujja kuggwa mirembe eyunivasite y'eggulu yalangirira mu gundi yayo eya pharmacy nti nabo baali balina eddagala lye bakoze oba lye banoonyerezaako nga nalyo likola ku covid naye nga beetaaga biliyoni 3 mu emeka n'obukadde 7 okubeera nga bagenda mu maaso ne trials naye wiiki weggwereddeko president yange nti mugende mu maaso ne ssente bazibawe mukole omulimu ogwo guggwe babawa n'ekikulu ekirala kanaabe naye clinical trial center kubanga baŋŋamba okunoonyereza ku ddagala aw'okuligezeseza we wamu kuwasinga obuzibu naye president yalagidde Gulu hospital ebakkirize ndowooza limu ate ndoza covid ayinza okuvaamu ebirungi naye aba National Drug Authority nga nabo bakyasikawo muguba bagani processes temunaba kuzituukiriza bulungi naye eddwadde ligambwako niryo naye president bwe yagaye nti mubaleke bagende mumalaga nti oba omukulu agambye tetulina kyakkola nammwe mutambule nga mugenda mu maaso mukulu kibazo ne ku nkomerero ya weekend era tugenza okugimalako nga mujaasi omu eberezebwa okuba nga yattiddwa abavubi aga nti bamutadde mu lyato lyabwe ng'agezaako bakwata ne bagenda naye oluvannyuma mulamba ne bamuleka ebuziba gusanga nga gutengejjera UPDF ng'ali mu kitongole ekirwanyisa envuba embi era oluvannyuma ne batandika okunoonyereza ku kiki ekyavuddeko omujaasi ono okubeera nga attibwa mukulu kibazo mu bufunze simanyi amagye baagala mu Western Nile mbadde abakuba nabwo ne bafiira ng'omuserikale South Africa bakyakuma omuliro bwe tutunula ebweru ebizibu bikyaliwo okuba n'ebino bwe tutunulira USA we twogerera olwaleero nga ensonga za covid ate zizzeemu buto baga nti ate numbers zitandise okulinnya ne
Nanga malala South Africa Joe president wayo yayogere n'agandi tebajja kukkiriza bantu abatono ennyo okutabula eggwanga naye we twogerera nduza abantu mu Nigeria general bamubye byasa 10 South Africa abantu abakafa mu bujagalalo obwo naye Nigeria bwe bityo general bamuse ne bannayuganda mu nkola yaffe eya bulijjo abagenze Japan mu Olympics batandise okubulanga tetunnaba na okukola mulimu gwatututte era sebo katuli ku world news luli twabulanga tumaze oba okuba ebikonde oba naye ku luno tebalinze ne baweta naye nga ku luno simanyi kijja kubeera kizibu nnyo okusigalayo e Japan kubanga bayinza obbatika olwa covid abajapani tebaagala kajanja eno bayinza okuba babulidde wazibu. Gasimbagane ne bannamawulire ne Haruna Kanabi Charles Rwomushana na Aisha Kabanda. Aisha buza abantu abawuliriza musibi mchano mwabaye musobodo kubanga mukola kama tumwebaza kubanga kaya nira sente z'emmere tumusaba atusasire ayagala 10 ayagala listi z'abantu bazirete mu parliament sagala bwagazi listi njana kumanya bani abazikola naye sebo abasiramu bagenda kukola yidi mpulido yakyogerako ne sente z'emmere ayogedde ku basibe kuliko ku bibasibye kuliko muganda wange Shadida tukyanonya Shadida imamu omuzikiti awo ogwokubiri tukyamunoonya gyali tusamukama tusoboze bamuzemu nenga drone ebamuzemu Shadida bamututte mbukigambibwa mbu ayina seka mukubiranga essimu nga bamunoonya kati ajja kubayambako okubabulira gyali mbu tusaba baleke kumutulugonya nnyo katuloze tunamusanga akyali mulamba bakwata mukwano gwaffe omulala omwazinyiwa bamukwata oluvannyuma ne bamutta in cold blood yomu ku bebawaananga abatujja ennyo nekisinga okwewunyisa abantu b'ekitundu b'e Namuwongo tibasooka okumukwata nga mulamu abantu bageza ku resistinga nakuba mu masasi ne bamukwata ne bamutwala ne bamuzza enkeera ekiro okwa-identifyinga amayumba ge baayagala okwa-identifyinga nti wano nga yakonkona yayita n'amala abaana banyumya abawaka nti ne bakuba amasirikale mangi masasi mangi mu bbanga ndowooza okubanga wabaddewo fire exchange ne bamala ne babattirawo kati was killed in cold blood Namuwongo kutya kungi abantu batena tebakyatambula nankofiira n'emikwano nga nti tukyateeka nkofiira ku mutwe kuba enkofiira ekola ki ekukwasa naye nga Shadida mwanyinaze naye group era family eri mukweraliikirira mukyala we yankubiddeko ekiro nga tamanyi wakutandikira baganda ba Shadida batya okulondola baga nti wetunalondola bajja tukwata n'olwekyo bagambye omukyala nti kwata abaana gwe kennyini gwe bw'otambula ng'omukyala ffe tetusobola kugoberera awe kituuse bwanga mugenda kuba mukulu Katumba basheki ba imamu lino kuba olukiiko intelligence netabifuna batiziko ni Uganda batuza lukiiko mu kisaawe Jesus Christ kubanga okusobola collectinga namba eyo yonna but of course sirowooza nti kati bakyagoberera kyakutta Katumba nekisinga obukulu kati banoonya group namba buli gwe bakwata bagamba ono ye yatta Katumba ono ye yatta yani oli omupoliisi Kirumira yemanya yatta Kaweesi yatta Kirumira ye yatta Kigundu but all this time abantu bano babadde we bali at large babadde basaala ku mizikiti gyegimu nga bagendako tebabakwatangako ate president uli yagamba nti babadde babakwata kooti ne zibata naye bano abo bakutte kati babadde tebabakwatangako oyo mwazinyalinga ne eyatabakamu ku mutwe abantu b'okukyalo baga nti neno omusajja watwalinga n'omutamufumu w'omutwe toyinza nakumuteeka mu kyama kiri awo omusajja wattu gubase gubawaana we Namuwongo kakati okuba nti kati chain yo nayo bagibala nga yeyina history kirabika badde banoonya explanation y'abo bonna be basse ebbanga lina abantu nga kubagamba nti temutuwanga report kati bagala kati tubawadde report be bano tukabatwale mu kinywa ekirala kyesiina kubuusabuusa mutima gwange nti abasse abantu bano be bakwata ne batta balina directive ya mukama waabwe kubanga yayogera eri parliament naga abantu bano babakwata ne batwala mu kooti ne babata batubonyabonya singa bitubisootingira ddala lumu kati
So they are sorting out by killing our people innocently. Bebatamaze okutwala kuwuliriza oba balina akakwata oba tebalina akakwata. Ampuliriza Gasimbagane ne bannamawulire tukomawo. Tukomawo njagala kutandikira katono nnyo wa Baisha eno. Baisha balina chairperson omupya wa district. Yani ye Nambowa. Nina munywanyi wange ali obanchiyite ntya yasooka n'akaayana naga nti district eyaffe ng'eye Butambala bagikulembeza batya omukyala district y'abasiraamu naye yagenze nankubira akasimu nanga kibazo njagala kuseeseetuka ku bigambo byange we nnali nti omukyala ono yeetaaga support ate kanabi ne Rwomushana we batandikidde leero naga nti omukyala yatandise campaign nti ewammwe Butambala batema ebibira ebiri natural ne basimbamu kalitunsi ne bawa license z'okusimba kalitunsi kati omwami ono nga ngamba nti omukyala yatandise mu ddoboozi lyetono nga kyeyawa district ng'alaaja naga nti bannange temutema bibira byaffe biri nakyo mugobyemu abantu omwami ono yaŋŋambye nti bagobayo abantu ababadde balimayo amayuuni mu bibira ne ate ebibira ne babigazeetingira kanaabi asimbemu kalitunsi atandikira kutema biriwo kati ng'agamba nti eddoboozi ly'omukyalo ono unfortunately liri overwhelmed to the extent that yabadde agenda mu kibira wiiki eno simanyi kibira kyawa munaye gye yagenze nga nannyini kyo munene nga maskini asobola kupapalako ne bamugamba wano twambuke ekitange yagamba nga mbala bbiri nga wano ovuddewo naye noono baamubalidde nga nti mbala bbiri wano nga tetukulabako kati omwami ono yadanga nti muyambe ku ddoboozi ly'omukyalo ono possibly and more naŋŋamba ekibaale wawo gana amasaza ge banyaga Bugangayizi ne Buyaga ge batunyagako ago gonna nti ebibira byayo nabyo bagenda babitwala mu ntwala yeemu amasaza g'abanyolo amasaza agaabula ampuliriza tukomawo Gasimbagane ne bannamawulire wano ku Radio Simba Pira kibazo mu studios egikwanjulira ndina Aisha Kabanda Haruna Kanabi ne Charles Rwomushana. Aisha njagala kutandikira wamu neyongerayo nzikiriza nebaza abawulidde enduulu yokka bamamange nga afunyemu obuzibu ne bankubira essimu ne bakubategeeza nti omukadde namulabye after more than 24 hours nga tubuzeeko naye tugezaako okulaba nti obulamu bwe tubutereeza kama kyatukwatiddeko. Amen. Ampuliriza Gasimbagane. Aisha wammwe omukyalo ono bwemba erinnya ndifunye bubi onontereza naye ndooza baŋŋambye Nambowa. She's the new leader wammwe akuba enduulu njagala kitwala beyond her nkugambye nti baŋŋambye ene Bugangayizi mu district zaawe Kibaale Lost Counties zonna abantu kye baakola bagabana ebibira naye si kubiretaininga babigabana kubitema byonna baŋŋambye territory ya Bunyoro eri invaded by Abafuluchi and ono complaint ye ku Bafuluchi is not that they have come aganti badisecretinze n'ebibira bbe waabwe bye baali bayita ebyokusinza mu Bukomera. It was a conservation method wano ng'aga nti ekyo ekibira kya Musambwa tekijjamuwona luku kati onaga nti nabyo babidisecretinze babimazeewo. Njagala kwebaza chairperson wange ekitiibwa Rashida Nambowa. Okay, linnya nalifunye butuufu. She's a team player kubanga bwe yali agenda ku mulimu ogwo yampita lwakuba yansanga ndi wala nyaga kumwebaza mulimu gwatandise katusabe Mukama atukwatireko tugugguse. Indeed bwe twali tuli mu kalulu ensonga gye twalaba nga ekwata ku Bannayuganda ku Bannabutambala
nga boyogera issues era lumunaga muwanga netegereza kuba mwanga yali ayogera nnyo issues kwataganako nebye naye nga boyogera ku issue y'ebibira nga bantu bakuba engalo kitegeeza nti ekintu ky'ebibira abantu kibaluma era Rashida yatandikidde watuufu ekyali kisinga n'okuluma abantu ate nga era batuufu kyekyo kyogambye abanyoro be bayise abafuruki baveri ne batwala ebibira byabwe n'ebutambala bwe kifaanana ebibira babigaba and this matter goes beyond bibira honorable Mwanga atera okwogera ate nzikiriza kituufu nti gwotunulira bibira kungulu but it is also land omuntu bajjawo emiti bamala okujjawo emiti what happens babasimbawo cartoons first time second time taddawo kivamu nga bajjamu stamps ebiki enkonge nga bajjamu enkonge nga bakiryalinga nga balima wowe bafuuse muntu wa kifo kya muntu kyetaageza n'olwekyo Peter tutunuulira ebibira nate tutunuulira n'ettaka tulina okukola stock y'ettaka lyaffe erya Uganda eriri mu mikono gy'Abannayuganda kyamukisa mulungi bantadde kakiiko ka national resources it was against my will nakkiriza nja kukola sike kakiiko nali njagala kakiiko ka national ani yafunyeke yabadde ayagala kirabika buli aliyo yafunye byatayagala nabo batulekese kuba buli omu bwe banaamuwa gy'ayagala andi bagamba saba bona abawa butaliiko babwagala nedda bagamba saba nze nenkola first choice second choice ne third choice nesifudako neemu kwezo not first not second not third naye nakkiriza omanyi MP yena ayagala akakiiko akakola services to the people bulemu ayagala nguudo bulemu ayagala agriculture bulemu ayagala natural resources that's what they want but natural resources yes I accepted natural resources nakkiriza so Peter kituufu ebibira government ya NRM terina will to protect ebibira kyeyagala protectinga ekikola n'amaanyi mangi nazzi kuno ebibira byaffe byoyogerako Peter abasajja abalinga babikuumyanga muggo nga kabeera kasajja akali awo bwekatyo naye nga kabeera n'omuggo ne katambula ku luwenda bwekuti ng'era bamumanyi nti oyo mukuumi wa kibira olwaliro abakuuma ebibira babikuuma na mmundu unfortunately abakuumya ebibira n'emmundu tebasobodde kubikuuma instead what they do bamalawo bimale ebibira yafuuka avenue eyokubeera nga abantu nabo bwe baliira babawayo kibabawadde nze omuntu yaŋŋamba awo nga nakasenge waffe Kalamba muntu nanga nti Aisha tusobola okufuna ono oyikaze ettaka nga 10 ku kibira kya wano twasabye tugende bakuweeko olimeko nega nti ntai nze Kabanda ngende nnime ku kibira batandika okufubutula abantu nga nze omu kubafubutulwa oba nze omu kubeemulugunyizibwako so ebibira yafuuka avenue nga bwe bawa abantu emirimu nga bamuwadde kulya atuwuliriza nga olina wooli ng'onoonya kuwuliriza Radio Simba genda noonya Radio Simba on Twitter ojja kubeera osobola otuwuliriza gwe gendako tonoonya na birala biwanvu kasita olaba akabonero ka Simba kanyigeeko bisigadde bijja kusoboka genda mu maaso Aisha where was I Peter mbadde maze okuvaawo ebibira byafuukanga ng'omulimu nga bugina emirimu gye bagamba nti muntu bamuwadde bwa RDC bamuwadde bwa minisita nti agenda kukola kintu talina kyakitano kyajja kukola ne bamuwadde okulya n'abakuuma emirimu bwe bakola ate ekyereera ekibi Peter oyo omukyala wattu Namboowa tugenda kumuyambako tukole omulimu but districts tezirina mukono ku bibira ebyo omukono gwazo omunene baguteeka mu forestry authority which forestry authority is an entity yeemaliridde egabirawo wantu gwebeeyagadde ne protecting webakoze ki webeeyagadde abantu ababulijjo kankuyambeko katono n'abatuwuliriza ebibira birimu emiteeko waliwo ze bayita ebya district n'ebiri national ebiri national byonna biri under national forest authority kati ne bwe kibe butambala nga Namboowa tekigwa mu muteeko gwa district tekimukwatako nandi that's the point I'm making nti mukazi wattu olutalo lwayagala okulwana luli just naye simanyi nti bulwana akwata hand zone kati yayogedde nange kyendowooza nti yayogedde n'omuntu omutuufu titulwanira tinyagala okusaba n'abantu abala bonna bali abatuwuliriza ebira tubirwane wansi tubirwane ne waggulu
abakulembeze baffe ab'enjawulo batuuka waggulu like members of parliament batuyambeko okukwata tebasobodde okukwata naffe wansi abali ku local level tukole tusobola okukola naye ekyemukisa bubi abantu b'oku kyalo singa baasalawo bafubutule abatemi b'ebibira bandisobodde naye abantu b'oku kyalo baasalawo tukonnive balya nabo beekolamu omulimu bakiyamani b'ebyalo beekolamu omulimu mbu babawadde omukisa balimiremuko. Peter, you know what is happening? Omugagga asimba kalitunsi we abantu b'oku kyalo ne beekolamu association balimire mu kalitunsi w'omugagga oyo nga kalitunsi bwakyakula. So in that shell they are offering free labor eri kalitunsi w'omukulu ono mbu mpaka kalitunsi lwabagobamu amala ebbanga lyenkanawo nga tennabagobamu sizoni nga 2-3 kalitunsi amaze obagobamu ng'akoze eki ng'akuze. Waliwo omuntu yanga nti nze simukkiriza kukula tugenda tumutema omusango ogenda obutemaatema obutema otaliza n'oteza ng'otaliza naye nga yenwana egyakoze eki gyatandise okukola olutalo lunene naye nga ekisinga obuzibu nti there is no will tewaliwo mutima gukuuma bibira kubeerawo. Kalitunsi is not the best plant gye wandisimbye kati bana batukolera eddagala byotandise okuwulira byonna emiti gye boogerako miti gyaffe ginnansa ono bamuyita nasa activist akugamba nti Aisha, I think you're fighting at the wrong level. Get to fighting the policy. What you're doing is really scourging at the leaves. What is the policy that is giving away these forests? Can we address that policy? Can that policy be scrapped? If that doesn't happen, you're wasting your time. Kati kyegambye Peter, at the moment ebibira teri mikono gya local leadership. They can only look on. Batunula ne bakuba enduulu kye bakoze bakonayivinze n'abantu okulanga ebibira bikola ki biggwawo. They are actually offering free labor to the rich okulanga ebibira bigenda. Kyova olaba mu ministries ezisinga okwetalira ze baagala wano. Minisita goyinza okulowooza nti tebamuwadde nnyo. Minisita w'ebibira oyinza okulowooza nti tebamuwadde nnyo naye ate minisita yettanira gwe buuza gundi yafuna atya mu bibira mukwano gwafano gwe batera okwogerako. Ebibira yabifunamu nnyo ng'ebibira kubanga ayina engeri gyakwatagananga n'abagulaki embaawo. So mu bufunze I'm going to go and study the policy nekyemanyi at the moment ekizibu kyendabawo kiri kimu nti the local authority terina hand ku bibira. Oli beyogerako district bibira biri bimeka. Maybe bw'osimba ekikyo bw'omala okisimba kijja kuba in the hands of the district but wano e Buganda the 9,000 square miles which is supposed to be ensozi entobazi n'ebibira taka erikuumibwa gavumenti ya wakati which is now under kana yomuwulidde ekibazo wagambye 9,000 square miles wenga wazema kati ebibira byonna byonna ate kankubulire none of them tewaliri kekenda akaffe ketubanja ate nkubulidde kwera ngoyo olinga empologoma naye ng'empologoma ekuse kati okwadressinga ekintu ky'ebibira tuteekwa kubeera nga tugenda kutaganjula ebisingako obukulu naye ng'okubyogerako obukulu obwogezi tekigenda kutuyamba tekijja kumala. Aisha, Kanabi ono wakawa naye akyankalanyiza studio kikoze bulungi kawa tandika nga muleeta nga tetunnatandika ku Natural Resources Committee ate n'ebibira bigwa mu muteeko ogwo muzama ogenda okusanga n'ebyobugagga eby'omu ttaka byakimadde nsaba osooka osome first of all mandate ya NFA kuba obuzibu bwonna nze bwendaba mukulu kibazo bachairman bangi mu madistricts agawerako ne ba environmentalist ba activist basanze obuzibu bunene nnyo. By the way ne Uganda Wildlife Authority naye esanze obuzibu kubanga yo etunuulira ebibira ebyo ng'emu ku amaka g'ebisolo mwe gabeera kwe kuva n'emmere na biki era waliwo oluusi obutakkaanya buba bunene nnyo wakati wa NFA ne WUWA lwa nsonga ezo n'osanga n'ebibira ebirala NFA eyina engeri gyega nti eteekululamu ebibira waliwo ze bayita musimanyi natural forest ezo oluusi baga nti ezo tetuzikwatako naye si nnyingi nnyo
mu bibira bya Uganda mukulu kibazo many of those natural forests Jojo okusanga luguudo bwogenda n'owetolako emabega waakyo bwe kitibadde kikyali naye balina era ensonga ze bajja okuwa mukulu kibazo eno yensi gye tulimu bw'onoogenda ku oba website ya NFA oba ng'onoonya gazetted forests eziri national ebusoga eyo ojja kusangayo eziwera ne saidi ze ne Bunyoro ne Mukaseeso omwo naye ng'otuukawo nga bakuga nti this is a gazetted forest naye nga tewali muti nga nsiko sina nsiko either mulimu abantu oba balundirawo ente nga bagaze naye nga ekibira kirimu ezo zebaga nti this is a gazetted national forest naye nga bakuga nti n'abantu ate abalimu oluusi NFN ega nti nange sisobola kubakwatako mbatya abalala ne baga nti naffe bwe batukwatako okuva mu kino ekibira tufiirawo wano ebimu n'osanga nga babiwadde waliwo tenda ze bagaba mukulu kibazo aba NFA ezo nazo ono ali ku kakiiko ka natural resources nsaba ozigoberere nnyo nga bagamba mbu waliwo ze bayita exotic trees mbu emiti egibikula ate oluusi ne gitandika okutta ginne waagyo kakati egyo balanga ne baga nti kibazo olina kampuni esala emiti jangu naye okulanga kumanyiddwa abo tetutera kubeera mu New Vision oba ogenda ku ofiisi ya NFA simanyi batimba ku boodi kakati abo bwe bajja ne babawa tenda ey'okusala emiti gye bayita okukungula kakati abantu bajja mu kitundu nga ne chairman wa district oluusi naye tabitegeera environment officer naye tabitegeera forest officer naye tabikola ki bwe basitula omutwe nga babaga nti gwe district forest officer kino kiri national tekikukwatako kya NFA awo zizoka ssebo z'otayogeddeeko awo nawe zikoze eki kakati bano abakunguzi b'emiti bo balina abasikawutu baabwe abamanyi wa awali kati emiti egikola ki egituusa okukungula kakati bwe batandika okunyumya olulimi lwabwe olw'ebibira n'ekika ky'emiti pulinasi simanyaani wororo kakati gwe kapere waabwe bw'oba tobitegedde oba olina kubikola ki kubivaamu mukulu kibazo banga sidde ne mwaka guno ndowooza oba guli oguwedde Semuliki National Park ogimanyi gye bagamba eri ebiyiririra ebyokya bajja ne basaawo ekibira emiti abawuwa ne bagamba nti naye kiri nti gino emiti mukayanira gya bwereere twasimba misimbe essaawa yayo etuuse gikole ki then we allow kiri ekibira ekiri nakyo kikole ki kisobole okuddamu obuto kyetonde bujuuko bwatyo bwe yakola ki bwe yagenda kakati oyo ye challenge ennene mukulu kibazo gye tuyina nti policies eziriwo zo zennyini abazimanyi okuzikyanga bazikyanga ne balekanga n'abo ate ababadde baganyulwa n'okukuuma ebibira ebyo mu bitundu mwe bali tebalina buyinza ku bintu ebyo chairman we wamwe Butambala sooka omunnyonnyoli nti bwebanga it is a national forest gyayogerako eri under NFA district ye nga ya administration ye teyinaako buyinza obuyinza ebuyina kwebyo ebibira abantu bye basimbye ekyo mukazi wattu yakitegedera okukubira essimu yaisha obuzibu bw'ensanze buli kibira kyengenda mbangamba si kyaffe yeyo gye bamubalidde kimbala bbiri wano kyekyo kyennyini alina okutunuulira biriwa byayinako obuyinza akolagane ne forest officer we simanyi oba mumuyina Butambala ate naawe muyambe omufunire ku information nti ebiri Butambala biriwa ebya district biriwa ebitali bya district kati ebitali bya district olwo olutalo chairman tajja kululwana yekka gw'omubaka wa parliament nga bw'ogenda nti olina ku kakiiko ka Natural Resources Office gw'olina okuyita NFA ennyonnyole criteria ki gy'esinziirako
ng'egenda okujjawo emiti era basimba ddi. Kanabyo bitaddemu oluzungu. Luno olutalo tugenda lulwana wansi ne waggulu. Wansi bakole mob justice. Kufubu tulabuli ateme bitonde bibira byaffe. Oba byani kikulu biri butambala. You can also choose nga bw'obadde oyogera wano nti omwazinyi baamukubya amasasi. Nabo bakugamba tulwanyisa batujju. Era bano abantu balina okukola ki? Kakati naawe you are taking the same what? Okutaasa ebibira byaffe naffe tubeekolenga baki? So tusooke tusalewo if it is a historical mission ey'okuga nti abantu beddiza obuyinza tutaase ebintu byaffe, we can take that line. Bw'ebanga tutunuulira police tuddeyo tulabe NFA yesalawo ddi. So bakuwadde correcting baga nti ebibira n'entobazi tebyali mukenda byali mu 1500 nti waliwo square miles 1500 ze ba preservinga nga za bibira n'entobazi. Okay, atangamba mumanyi. It's okay. Whether 1500 bakenda naye byalekeba wansi wa government eya wakati. That's true. Era sebo mukulu Aisha Kaloli ngamaliriza nti ebimu ku bibira ebyo olwaleero ebya NFA bye bayita ebiri national bayita n'abajaasi bagendeyo babayambeko mu kubikola ki? Mu kubikuuma. Era bwe baba bawadde tenda n'abisala n'amagye gayina obligation okuuma wa tenda asale emiti nga mmwe abaagala okukola mob justice temumukoze eki? Temumutaataaganyizza. Ekyo mpaka omukyamaani wo nakyakitegeere. Charles, of course, Elia Angambi Wanonti, you people look at this as a national problem. We lost forests that were planted in the 60s by the Obote government. While they were not natural forests, they were meant to sustain. You people have looked at forests in terms of yes, in terms of the forests as the area. But I want to be explained to. Each town had trees planted, planted around the whole city. Mbale, Soroti, Buked, awandise Bukedi. Nche, bonaba ina emiti egyetoolodde ebibuga. Gongolola kwabangako emiti. Nja kwongerako nze mbadde eggulu mbadde lira I think lira teyalina mingi nga ggulu naye eggulu was all dressed in green, draped in green. Kati abuuza ebyo byo teriyo abyogerako, teriyo accountability, ebuuza nti ebyo byaddawa era replacements ziriwa. Kankuwa ekyokulabirako Ajumani bayina ng'oyingira wali ogenzeeyo? Situkanga naye ku kkubo lyabwe ng'ova erive bw'oba oyitidde eggulu nga bayina emivule egyasimbibwa bwe giti naye bajja bagisala nga bagisala abantu babuuza yaani nti ataani nti nabaddizwa negiggwawo yeyo accountability oyo gy'abuuza naye ng'abantu bajja ne bagira ne basala omuti ne gugwa wansi ne bagusala emivule gyennyini mwajumani wano. Eriyo information gye bampadde n'agimpeereza bwana Kirinnya, information gy'ompeereza ku Kampala n'ensala gye baasala emiti enkaluubiridde kuba erinnya lyotaddemu omusajja mukwano gwange kati nfunyemu ensonyi ndi subjective awo kati njibuuse lwa nsonyi. Of course kyagala olowooze ne ku islands eziri mu Lake Victoria. Yes, Kaloli Semwogerere adda akola campaign ku Kalangala n'okupreservinga Kalangala. Ngezeza bugeza ku teremo kutunulira ebiri secondary because ekiri secondary is preserve plant naye kyandabadde kikulu kutunulira kulwaki bano bakoze damage, kulwaki bonoonye kigendererwa kyeki kati ekijjo because okugizaawo is easy. Okuzaawo is easy. It's actually not easy. Emiti gye mutema gya myaka 10
myaka 15 anti kati mujja kufa. It is easy to plan naye okuzaawo natural forest ensiko zidda mufa ne zidda. That's not a problem. Simwe musoose waliwo abasooka nga balina effujo erisinga limina bafa ne bagwawo forest ne zidda. Ojja kulaba nga esidi ekitinga kikuba kolas eno nga kimera n'ebimu bimera ku mayumba Katonda nze mwesiga ajja kukola omulimu gwe. Now Aisha oyogedde ku lutalo madde nzija nkuwulira ne mwanga kivumbi n'abalala boogera maloboozi matono mu masawuna n'ebirala. This is mukyagenda mu sawuna. This is supposed to be a conscious war. Lutalo lwakusaagiramu bino byobadde yogerako bya mob n'ebirala because wotakula yakwetegekera dda kujjawo and they will kill you. There is no doubt about that. So tolugenda mu byakusaaga ekyo yatandise tafunyeyo omukyala oba nabbi oba ki twakuwagira. No, it's serious. It's a big fight. Now nga yetana kuyingira wano nga yetana agenda kumpe omukulu kana byabuuziza the National Resistance Army Historic Mission kati yeyo mutandise kujiwulira. You're beginning to feel wawogo n'abalala mutandise kujiwulira. And I'm going to explain this. Nti National Resistance Army Historic Mission bwokwata the state of Uganda, Rwanda, Democratic Republic of the Congo, SPLA, n'okwata Sudan, n'okwata Central Africa, uyo Richard, kiki kyonoonya basically at a primary level taka. Primary level. So etaka mu lutalo lwa NRA was central. Kati zirizi natural forests zolaba relate public land. Sijja genda mu engeri gye twa preserving public land because musi yetu ali deliberate ne tugamba they shall be held in trust for the people, meaning tosobola kubikwatako oyina kukuma bikumira abantu for generations ne generations ezirijja naye ebimu like minerals choga minerals are a property of the people of Uganda nazo shall be held in trust ebabichusa they are not a property of Uganda. Tebacha meaning a constitution walitana kuyingira yo mchara Aisha. Now so they relate public land and Aisha chogeddeko ntoli bwateeka mu emiti in yakamasho kati libali fuse private land. Now kibazo nzikiriza nkutwale briefly mu ranch, the ranch scheme. Taka lyaliwo lyalimu abantu the pastoralists and because of sacrifice ebijuju mu Ruganda babita ki very good because of ebyo ne baga muvemu tufuuyire ne bafuuyira kati bali bebajja mu kufuuyira tebabakkiriza badde so that land ne balifuula ranches ne ndifuka like what you call public because it became public nga bakuwadde taka naye bali kuwadde conditions kubeera ne ranches. Now kata abantu awo abali lumu nga tebakukkiriza na kuziikamu osobola okujja n'ograzinga mu katono naye you don't bury there then ne babawa conditions later on we bagabira these ranches kuziwa babyanyuma n'abalala distribution no forget about restructuring round esooka babyanyuma we bafunira square 6 square miles ba Incafex n'abalala those cooperative unions nga oyina okubeera with a specific number of cows obambya nte bitano oba rukaaga oyina okubeeramu ne diipu n'ebirala kati nga abantu bali babulijjo bali one ne gazette bagisoma two ngo you had even to have a bank account nga tebamanyi bya even the banks because the bank anajimanya nga ambawe nshama nga nimusini yafo. That's when I read about the bank in kama made simple by Rugumba. Now na era bayoba ogamba omulalo who is a pastoralist nda you know kuba ne bank account. That's why you see the likes of byanyuma bagaluga Incafex n'abalala bebafuna ranches. Now mukulu Museveni bwajja that team kibazo take note of this bali bajja mutaka nga bagenda kufuuyira bazukulu baabwe be bali recruiting mu NRA
and promise yali eri nti tujja kubaddiza ettaka lyammwe. Now so bagenda okuva mu lutalo, they are expecting okubaddiza ettaka lyabwe. Two things happened. Then the land restructuring scheme ya John Nansasra wamu ne David Prokol. Chagala otuye mu David Prokol mu binyumyemu akuwe details of those facts. Now kibazo bakuwadde 3 square miles of land. Obado ina 5 ne bakutemako 2 oba 5 ne bakutemako 1 ne bakusigaza 4. And of course bali egabira kati eri emu esigadde square mile je bawadde ekyalo kyonna. You see how now land has been permanently parceled out. Go funye square 4 square miles or afunye the whole village efunye 1 square mile. Kata abasukawo abatafuna mchale ne bali okabayingira mu Buganda. So you had that pressure ngayingira mu Buganda, the areas of Chankwanzi, Chiboga, mpaka na Kasongora nebirala. Now when the NRA was fighting in 1983 Ogore offensive, the indigenous bafa abalinga tabayina capacity duka kugenda mukono where there was relative peace zimasaka because waduka ngo ina abanyabuzari ina relatives bogendo ogenda mukata bali tabayina relatives bafa. Those are the heaps of scars you see ubwangwa bwolaba. Now kati bwe bafa abali bakolagana ne NRA abaji wangente, you remember mukuru Museveni yayegera ko kata bwe bayingira mutaka, call them pseudo pastoralists. And bwe tukola constitution 1995 abo mukuru Museveni balwanako n'abayita bona fide land occupants, the Banja holders. So the Banja holders is the immediate group eyanyaga kwa wala mbuwangwa. Now second batch eyo ate naye ne bajijawo ne bagitwala Kanyariero because they were two, waliyo omulalo ate waliyo omunyarwanda, because omunyarwanda we made him part of the tribe of Uganda. Kat bamune watwala Kanyariero, the Kanyariero doctrine ne baba wetaka abasigara. These are the ones they are displacing. Chovara wali entalo, there is now a big fight. Abanyarwanda bawo tebafuna passport, abanyarwanda bawo tebafuna identity cards, abawo awo mukoli dawo tebafuna identity cards. But omunyarwanda wawo nga ye aina eka 10 naye nga aina ente 6, but nga asobola okudiringa ne Kanabi ne Aisha abayina mayirolane ne mumuwe emisubi. So there is a way he would deal with you, either akuwente as rent na alisachi na alisa ebisubi. Now was the group endala joita abalisa during tinyefuza time wobojukira abato up to bulisa nga bayina ente nga zitambulira mu basi kozo ngolawe ente tambudde kudde wala naite koye eri polished. Kat that group ye kuba singenge. Now and now there is a big contradiction, ekuba singenge but tayina title. Now ekuba singenge but they have no title because we preserving a Mayro land. Olokan twali tumanyi waliwo abayina titles of Mayro arenga tosobola kuleba jako sure constitutional process. Katuchobola ayagala abajjeko ajjeko title eyo through the Kasene bamugemerire commission. Therefore, so those are the layers zemba denkwa up to the Kanyarieru they no bawone leye ndala eyo mulalo watinye fuzo egolaba ayingira Semlich Park sumanyi bwa mulirako ne bayingira up to Congo katuruno rutalo rwuliro liye Congo olwo ne rubakuba ne rubakomyawo ngate bayina je babatwala ne batema national park, the Queen Elizabeth National Park ne babagabera yoki ne babagabera yo etaka during the Kazin time. So that's also another layer. Now so where you one now Catholic, the epitome of that project, of that historic mission. One, the Chinanization of Buganda. The Chinanization of Buganda. Wanga wado goberera deep state. Ukusinga nyomukwano gwange lwa abogo even Kamuntu, because that is why I got that picture of theirs. Baga in the China ne bakora contract. A memorandum of understanding with some Chinese people. I think they even did it with the Egyptians. Kukora abattoir, wala even tinje bagalo kukora Luwero. But they have made an agreement with the Chinese buying a percentage in their going concerns. Chankwan sector neberara. Now there are contradictions. First, Esoka, the Takeri Njeri Muchankwanza belongs to Makerere University. Are you aware? Yes, Makerere University no Kororo.
these public institutions zina ya mataka, zina title, but on ground zina mataka. Those cooperative unions sale wali izini munkekerezo, they were titles, the land yale ina bananyiniryo cooperative rino UCTU Uganda cooperative transport union wana kawempe kana amaje gali tegali gendo lebeka twate waliwo maje, but there was a cooperative union ngeineta keyo yonna. So that the second one is then this public land. Kat public land balifuna using baba wanga districts mwene mukubira obugalo ba chairman C5 ngabe batwala land boards nibegabira public land. Kat therefore this last batch are those forests zibageza ko okutwala, but where was it balitwala kuliko the search, because you find someone ogantinga batwala land board kati ne district service commission yazo bazitwala temunaba kati oyino kwebuuza ettaka lino lyonna olyo ina 10 square miles, it is for what? Singa nti libadde lyawo kanabyo ono be babadde balina gye bakola research ku land, by the including your friend Besije bangamba naye awo kyankwanza yina ettaka lingi nnyo. So what is that land for 10 square miles? Because one of the very few abayina capacity esobola okuteeka 10 square mile land into production. It's extremely very expensive. Kasanda mubenda wonna mulina omugenzi 14 square miles bichi naye questionnaire nti babitadde into proper use. Yeah, so therefore in one paragraph mkuri kibazo, it is about China gotunulira Chinaization of the Greater Rural Triangle, otunulira operation za Alice Kaboyo because katiyaze, then otunulira ne special operation za Odrek Rwabog. Now they are public figures because sobulo kubogerako saba kubuza Chinaization. Gasimbagane ne bannamawulire wano ku Radio Simba. Pita kibazo Aruna Kanabi Charles Rwomushana ne Aisha nagamba yano mulukola kakati nawe obongo bwo busitule o Chinaizing butambala kati njagala kubuuza Charles perspective jawadde debate yebibira eri beyond bibira. Actually for Charles we are dealing with the land grab, mkwano gwange Robert Kalundi Serumaga aina page ye ajita the land grab, I think bo ajita era ali very passionate about modern land grab. Aganti bano banyazi naye bwe tutambula, because I want to tie this in. President Museveni mutamwena ebimu ku byalumako amanya aganti omulonde guno obutafaanana mirundi mirala tie ngenda kusorting out ekizibu ky'ettaka. Naleta ne minister ngali clearly known yamaze banga nga wandiika nti aina tayagala kibayita mile land. That's part of a project. Nti waleta minister adilinge naye the world is fair. Bonotula mu cabinet nga boyina mu cabinet oyina mu okay kati mkwano gwange Betty Kamya IGG beba mukuba ina families zisinga okuninga ettaka erinje coach ogenda mugamba nti hand over your land. Naye beyond that Mwami Museveni n'abantu be ne family ne mikwano gye n'abali mu government ne baweereza nabo, because of the opportunities that they have gained between 1986 n'olwaleero. They are the biggest land owners in this country right now without a doubt. Nti kati bwowera mairo omusenze w'ekisozi ogenda mugamba ki? Land to the tillers. Nti abakulinanye bwe bali esikatingako nabo batwaleko ekifi, because it is land to the tillers. Nti bw'oba owera mairo eyagenda entuŋŋamu naga nti owaayo okuva edda nti fe abaffe baaziikanga ne batambula ne bagenda nti nze omulundi ogusooka mu bulamu bwange establishi nze ekijja nange tubeeko we tuziikibwa tubeereko we tutuula nti naffe tukubye. Of course yes mailo
But what is the difference between Myra and freehold? The bottom line is, it is land ownership in perpetuity. Freehold is in perpetuity. So is Myro. I was that committee. Nalim committee ya land. Twalekawo Myro because waliwo abaali balina titles. Kati nga tetwagala to invalidate because it was Act 64 of the draft constitution. Ngegamba oliba kuwa the right property, so it can't be taken away. Now katoli aina title called the Myro title onaji mujja kuotia, but of course there were other interests. Is it ntezo Myro title zali zivudde mu mikono gy'aba original nga waliwo abalala abakoze eki abakaze bagenda nazo naye kata abagulabinze leero those who have removed the second layer bebateekako bano nga bibanja because babajjeko kifuba. Now bakoze singenge but they don't have title, so tosobola kumuwa title leero nga eri Myro title togijjeewo. Kanabi abadde agamba omanyi Kanabi mumanyi nti alina interest mu nsonga z'ettaka. Si interest yoka mukulu kibazo ntuta obudde nazo nga tuzinoonyereza mukutte ku mukwano gwange Kyeyune report Kyeyune azuukuse gyali muganda nge Kyeyune waliwo ebintu ebiri kubana wala president agamba nti this Myro land naye bw'oba otunuulira linda komala okuddamu Kyeyune agamba nti naawe kwoli agamba moderator nti kubanga gw'omu kubatakkiriza nti the peasants should own land. Era nzikiriziganya ne Kyeyune bw'oba otuwuliriza. Kyeyune nze ndi farm nti ettaka lirina kubeera na bayina busobozi kulikozesa. Abalala tubawe service. Si abo abali kuŋŋaanya ne bali kubasengenge ne baddayo ne beebaka. Give it to people that are going to productively use it to give others service and quality life. Naye omanyi njagala tukyaleko naawe wa Professor Lwanga Lunyigo owulirize naye views ze nti tugenda ne tujja n'ezo endowooza ekirungi kya Lwanga Lunyigo zizaaziwandiika kati nzisoma. No, waliwo n'endala empya z'ayina those grandiose manyi gundi they should only big people. Akuga nti ekonome ya Uganda eyimiriddewo ku mmwanyi ebbanga ggwanvu. Emmwanyi bazirimanga mu bibanja. Weebale nnyo. Ekyo nkimanyi naye ng'abalima emmwanyi ezo tebaali bantu abaga nti square miles na miles nga bakola ki ne mukuŋŋaanya ne mukola ki. Olwaleero tutunuulira amatooke bw'ogendewo abano ba Rwomushana bangi basenze nnyo ne muno mu Fort Portal nasanga waliyo bukureta leeke eyo omusajja alina akakuubo tekenkana bugazi bwa Simbo eno. Naye nga omukiga alima amatooke ge bulungi nnyo mu katundu ako n'akungulamu enkota ze eziwera 30 n'amala bw'azifunamu ssente ne munene loole ne zigenda ne zikola ki. Abo kibazo tobabala nti nabo balina omugaso. Tolaba nti yeri productive. Tetusobola kuba maintainingawo. Mwaba abatono naye nga bali productive. Twala ka information kano. Kyenzikanya ne kibazo. Wateekawo kubaawo solution to unproductive land. Whether eri fragmented ne kifula okubeera ngeri unproductive, oba someone is just keeping land there fate tuyina mmere ya kulya naye tulina ettaka liryawo lirike. There should be a solution to it as a matter of kubeka n'akalango kuba kibazo yali respondent waliwo report bagiyita land capping a solution